Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi olunaku olwaleero nga bulijjo tubeera nga tuddukanya programu yaffe n'olwaleero mbasaba abali mu kutulaba olunaku olwaleero okubeera nti mugenda ku kibanja kyaffe ekya YouTube mubeere nga mulikinga, mubeere nga mukomentinga, ate mubeere nga musubscribinga ku channel yaffe eya MRU, era mbasaba mubeere nga mutwagala nga bwe tubaagala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atukubiriza okubeera nga tuina omukwano wakati waffe. Olunaku olwaleero mu studio nzize ne baganda bange ab'obusiraamu abagenda okuba nga batujjukiza ku ddiini al-Islam ku kisiibo kino kye tulimu, era nga tugenda kuba tuwanyisiganya ku ndowooza n'okuba nga tujja ebimu ku mbaka byatukuutira okuba nga tukola mu hadithi ze ez'enjawulo, mpozi ne mu Qur'ani ey'ekitiibwa yaveewo Allah subhanahu wa ta'ala. Ngenda kubeera nga ntandika ne muganda waffe ali ku mukono ogwa ddyo okubeera nga atweyanjulira nate n'oluvannyuma tumanye kiki kyatuleetedde insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya n'eddoboozi Seriso Farouk, nga ndi kakiiko akatrimsa akawaliza obusiraamu ku ssettendekero ya Ssaabasajja Kabaka Mutesa Wanda First University. Ndi president Muwesa, nga tuzze wano twejjukanye ku nsonga z'obusiraamu, biki bitulina okukola mu Ramadhaani, biki bitulina okukola Allah subhanahu wa ta'ala abenga atwanukula mwezi guno omutukufu ogwa Ramadhaani. Barakallahu fika wa jazakumullahu khaira. Mpozi tuddeko ne ku muganda waffe naye azze mu studio zaffe olunaku olwaleero, naye abeere nga atweyanjulira atubuulire ne gyavudde na biki byatuteekateekedde olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi farada alayna shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Linya Katende Hussein, nga nze president wa Mwese yavuddeko muganda wange Seriso Farouk yadidde mu bigere, ate nga nze chairman wa kakiiko ka TRIMSA akatwala abasiraamu bonna mu university ya Kabaka ya Mutesa the First Royal University. Nebaza muganda wange Muchunguzi Fahad olw'omukisa gwampadde nange okubanga nzijjako mu studio ya MRU mbeere nga mpeereza obusiraamu mwezi guno ogwa Ramadan, era nsaba Allah abeere nga atuwa obulungi mu guno omulimu gwe tuli mukola. Okay, jazakallahu khair. Mpozi okubajja ku katono eyo njagala okubeera nga mbajjukiza nti programu yaffe n'enganzi etuteekebwamu ensimbi University ya Kabaka Mutesa the First Royal University ate ne company eya MTN Uganda, era mbasaba mubeere nga muleeta abaana bammwe okwewandiisa, mpozi era mubeere nga mwenyigira nnyo mu offers MTN zetaddewo. Olwaliro programu yaffe eno tugenda kubeera nga tutambulira ku Ramadan, biki omwana Adamu byateekeddwa okubeera nga akola mu Ramadan, biki byokubirizibwa okubeera nga okola nga gwe ssekinnoomu asiiba, na biki byotateekeddwa kubeera nga wenyigiramu. Tugenda kuba nga twejjukanya ebintu bingi ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nga atusomesa. Mpozi ngenda kubeera nga ntandika n'ebibuuzo eby'enjawulo, tugenda kuba nga tuddibwamu abaalim betuleese mu studio okubeera nga tuyiga ku busiraamu bwaffe insha Allahu ta'ala. Ekibuuzo ekigenda okuba nga kisooka ekya byonna kibeera nga kyekuusiza ku nnaku ze twakabeera nga tusiiba. Ennaku z'omwezi ziri mmeka? Omusiraamu ali emabega atulaba, ali eweeyo nawe abasiraamu bali mu bitundu bya njawulo, eriyo atudde mu nnyumba ye, eriyo omulala nga ali mu mmotoka ye naye nga bali mu kulaba programu eno enganzi. Ayetaaga okubeera nga amanyisibwa kalenda y'Obusiraamu tuli ku lunaku lwakumeka era ennaku z'omwezi ziri mmeka. Seeka wange kusaba obeere nga abantu obategeeza. Alhamdulillah. Ennaku ze twakasiiba mu mwezi gwa Ramadan guno gwe tulimu, omanyi guno omwezi okwawukanako n'emyezi emirala egya Ramadan twatusiiba, guno omwezi gutambudde n'omwezi guno ogw'oluzungu. Ekiro kya Ramadan ekiro kya Ramadan tuli mu kya 13 kyetugenda obbaamu leero, naye ate nga amakya ga 12 amakulu twakasiiba ennaku 12, naye nga tarawih gye tugenda osaala leero egenda bbeera ya 13.
so nga mu bumpi kitegeeza nti ennaku z'omwezi olwaleero ziri 13 omwezi ogwa Ramadan omwaka 1443. So abatulaba abatugoberera abagoberera obusiraamu n'abasiraamu mwenna mubeere nga muteeka mu nkola ebyo byonna ebya Kanumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujjukire nti kalenda yaffe gye tugoberera eno yatandika mu mwaka gwa 622 oluvannyuma lw'omubaka okubeera ng'asenguka okuva e Mekka okubeera ng'agenda e Madina. Kaakati ekibuuzo kyaffe ekyokubiri kigenda kubeera nga kigenda ewa Seeka waffe pulezidenti wa Mwesa. Olunaku olwaliro abantu bangi beebuuza kiki omusiraamu kyateekeddwa okubeera nga akola mu kisiibo asobola okwenyagira empeera za Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter neyanza guno mukisa gompadde. Biki bitulina okukola mwezi guno gwa Ramadan eri oyo omusiraamu? Pena tukimanyi nti omwezi gwa Ramadan gwe guno omwezi Allah subhanahu wa ta'ala mweyasuza Qur'an y'ekitiibwa. Tulina kukola kingafe abaddu ngafe abazana ba Allah subhanahu wa ta'ala. Akadde kofisaawo osadde subuhi osadde dhuhuri osadde aswiri eyo period wakati kati awo kwata Qur'an tandika okusoma. Buli leta gyosoma buli aya gyosoma Allah subhanahu wa ta'ala akubisaamu. Allah subhanahu wa ta'ala yawutera guno mwezi gwa Ramadan tukompitinge n'abo abaasooka batusookawo bakola ebintu bingi nnyo. Naffe Allah subhanahu wa ta'ala yatukera guno omwezi naffe tugezeeku kale okukompitinga nabo. Ekyo sebo. Barakallahu fiik. Mpozi Seeka wange alina kyagala okubeera nga ayongezaako Seeka Hussein beera nga otunnyonnyolako ku nsonga eyo. Mpozi okwongezaako ku eyo ensonga eyo emirimu gye tulina okukola mwezi gwa Ramadan. Allah atugamba mu Qur'an shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnas. Guno mwezi gwa Ramadan Allah mweyasiza ekitabo kya Qur'an. Guno mwezi gwa Qur'an shahrul Qur'an mwezi gwa kusomera mu Qur'an. Omuddu alina okuyitiriza ennyo okubanga akola ki okubanga asoma Qur'an. Ng'ovudde kwekyo Muhammad sallallahu yatugamba timan qama Ramadan singa omuntu yenna ayimirira omwezi gwa Ramadan imanan nga mukkiriza wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu yenna wayimirira n'asalako tarawih ekiro Allah musonyi wa mazambi ge yasooka okukola ki okukulembeza makulu ne kubanga okuyimirirako ekiro mwezi gwa Ramadan mulimu gw'amaanyi n'omulimu omulala omulimu ogw'okusibula baganda baffe abasiibi. Omuntu nga yasiibye muddu wa Allah teweeryaza amaanya kwata kyonna ky'okutta okigatte ku ebyo ebingi oba bali mu kusonda butto obeera ng'owaayo basiraamu basobole okubanga bakola ki basobole okubanga basiibulukuka. Allah mu Qur'ani agamba nti abantu Allah ayogera ko abantu abaliisa bannaabwe tiwayuti'imuna ta'ama ala hubbihi baliisa bannaabwe mmere ku lw'okwagala kwabwe miskina wa yatima wa asira. Nagamba ninga bagamba inna manuti'imukum liwajhi llah fetubaliisa ku lwa Allah la nuridu minkum jazaa tebali muriya tebagala kweraga wala shukura wadde mbu neyanziza n'ekyo badduwa Allah gwe kubama kafaananyi omusiraamu nga asiibye ali ku dhikiri asiibye asaala n'akwata eryenvulyo wallahi ng'enjala emuluma lyewaguze n'alisoma n'alirya. Subhanallah. Ezo empeera amakulu egy'emirimu kusiibulula kusoma Qur'an kuyimirako ekiro mwezi gwa Ramadan gye gimu ku minetu kubanga tukola ki nga tukola mwezi guno gwa Ramadan. Era abasiraamu mubenga muteekamu amaanyi mangi egy'emirimu gyekwateko Allah ajja basonyiwa. Seeka waffe jazakallahu khair abeera nga tujjukizzaako ku aya eya Qur'an. Aya eyo tutera nnyo okugisoma ng'emitima gyaffe gitunuulidde bawarabu batake tiwayutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura. Abantu abo tubalaba bacerupe baje ne batusimira nayikondo ne batuweereza ebyokulya ne batuwa buli kimu. Kati ebise ebisinga omusiraamu asoma Qur'an nga manyine tafsir amakulu ga Qur'an ajja kubeera nga ensonga ezo azitunuuliza abantu abo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti asinga obukulu muffe yoyo aina akola emirimu emirungi. So naawe mwana Adamu okuva mu kontinenti ya Africa bw'okwata ku ssente z'olina n'obanga owaayo nawe oba wenyigiramu eri aya abantu beekola ki beeyogerako. Mpozi njagala kubeera nga abatulaba eyo mbategeezaako ku mbeera gye tutambuliramu. Emabegako awo nali ntambula n'ensinkana omusiraamu omu
ku streets z'emmengo naye twa interactinga nga umanyi obusiraamu al muslim ala al muslim. So omusiraamu yabeera nga mbuuzaako naye bwe twanyumya ku Ramadan yaŋŋamba nti yafunamu obuzibu mu byokulya naddala mu ku breakinga fast ye nti yagenda n'abeera nga yeeyambisa mawogo gwe yali aguze mu katale n'abeera nga yanywerako n'amazzi oluvannyuma n'anywa kasoda ke yali akola ki ke yali alina naye kye yali ayagala okubeera nga amanya nti lwaki teyayisibwa bulungi era nze kwensinzidde okubeera nga mpozinga ekibuzo kyange eri baulama bendeese mu studios babeere nga bannyonnyola ku basiraamu biki omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byabeera nga atukuutira okubeera nga tusiibulukirako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebintu ebimu nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byatulagira okusiibulukirako singa oba okiyina zentende. Entende eyo buli entende emu beeti n'ogiteeka mu lubuto eyina engeri gyegenda okutambuzaamu sisitimu munda muno. Jjukira entende egonda naye ate bw'okwata muwogo n'omuteekamu n'okwata soda ajjudde gaasi muwogo akaluba walidde dda walidde essaawa 10-11 ekyamazima sisitimu munda gonaba tegunajjukola bulungi. So like oli yina tulaba eyo mbadde nsaba nti at least bw'ato olina ntende nywa amazzi tolya muwogo tonywa soda ajjudde gaasi olunaku luweddeko tolina kyolidde ate onywedde soda. So ogenda kukakkananga bunookikola ebbanga eddene ogenda kukakkana ate nga sisitimu y'omunda gyogenda okuba nga okoze eki ng'okyankalanyiza. So oli yina tulaba eyo tolina ntende nywa amazzi okitegeera tolina amazzi eryenvu danusu 2 danusu 10. Barakallahu fiq. Mpozi njalo okubeera nga mbajjukiza era nga mbebaza okuba nga mukyekuumidde ku MRU TV mubale kubeera nga mwagala nnyo program yaffe Ramadan Karim era tukyagenda mu maaso n'ebyo omusiraamu byateekeddwa okubeera nga akola mu kisiibo era tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa baraka mu byonna bye tukola nammwe abali eyo Allah abeere nga abaddizaawo ku budde bwamwe bumala nga mukyatwagala mukyalire omukutu gwaffe ogwa MRU mubeere nga musubscribinga mulayikinge era mukomentinge. Mbadde mbasaba tubeerekereze mu kitundu kyaffe ekisooka ate bwe tukomawo tugenda kubeera nga tulaba bingi nnyo ebikwatagana n'ekisibo kyaffe kino mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ntendereza nnyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga without Allah we shouldn't have had our breaths. Ewatali Allah ensi teyandibaddewo ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe kiba nti yentandikwa ate era nga yenkomerero kitegeeza ffenna byonna bye tukola biri mu buyinza bwe. Nzira kukubeera nga nsalira omutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama olw'okubeera nga yatutuusaako ddiini al-Islam eddiini enkakafu era ey'amazima. Abaddu ba Allah abalungi abatulaba abatugoberera njagala okubeera nga mbaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya programu yaffe n'omuweereza wammwe n'omuweerezaawo Fahad Muchunguzi. Mpozi tubadde tugenda mu maaso n'ebibuuzo byaffe nga mu bibuuzo ebyo tulabye ensonga ez'enjawulo era nga njagala okubeera nga mbategeeza nti abamanyi betulese mu studio yaffe olunaku olwaleero bagenda kubeera nga batuyisizaamu akawonvu n'akagga ku hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne ayati eziva mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Mpozi nzijjukirako emabegakaawo waliwo abantu abaali beebuuza bwe twaliko ku masjidi emu nga bagamba nti seeka nze natambudde olugendo navudde e Kampala mu city center ngendako nateete naye nga ntambulira ku bigere seeka omubaka teyatugamba nti ab'engendo tetuteekwa kubanga tusiiba. Njagala kubeera nga mbuuza ku seeka wange aliko Shemali atunnyonnyole ku bantu abateekeddwa okubeera nga ekisibo tekibakakatako wabula ng'osobola okubeera nga oliwa oluvannyuma lw'embeera emu ng'ekoze eki ng'eyiseewo. Seeka beera ng'otunnyonnyola ku nsonga eyo biidhni rahman. Barakallahu fik. Nebazagula omukisa gw'ompadde. Kati ku bantu abateekeddwa okuba nga basiiba Allah bwe yatutalikako ekisiibo
mu Qur'an suratul Baqara atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykumus siyam mulalikiddwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun temulowooza nti okusiiba kutandikidde kummwe mwekka wabula kama kutiba ala alladhina min qablikum ngaye kwalalikwa kwa bakola ki abatusookawo abantu ku mirembe egyasooka nokugeza nabbi Musa abantu basiiba sallam yasiibanga nabbi Isa alayhi salatu wassalam yasiibanga ennaku ana n'olwekyo Allah yatulakako nga ne bali bakola ki nga we yakibalira alikako naye nga kyanoonya mu la'allakum tattaqun n'olwekyo anoonyamu taqwa labo batu olwalyawo tunafunamu okutya Allah kati ku bantu abatakkirizibwa kusiiba omuntu ali mu safar omuntu ali mu lugendo Nabi sallallahu hadithi ezimu ziraga yalinga atambula oyabanga agenda atambula olugendo nga luwanvu nga alya naye munange ogenda okwetegereza engendo ze yatambula nga wozipima ne zino ezawane waffe oluusinga olugendo twenkana na Masaka naye embere yaliwo akaseera ako batambuliranga mu nsozi bayitanga mu ddungu batambuliranga ku ngamiya akasana kangi kati nga tewali mbeera mujaswa kukola ki kusiiba era omuntu abanga yasiibye naye nga alina olugendo takkirizibwa kusiiba naye mbeera akyeriwo ogenda Masaka wane waffe ogenda Dubai it's a 3 hours journey over Uganda ate obudde kumpi na bwe bumu kati omuntu avudde Dubai ave Uganda agende Dubai wane waffe obusobola osiiba jane kisinza conditions se jizi mu jane naye obanga toyagadde tosiiba obusiramu tebukaka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha obusiramu tebukaka tokizibwa kusiiba naye obo yagadde osiiba obola batojja malako tosiiba kube olukusa oluyina omuntu omulala omukyala nga ayonsa tasiiba kyokka ekyonsa ku busiramu omukyala ali olubuto asiiba okujjako conditions ze walaba nga conditions ze zaalimu tezimuganya tasiiba naye ate ono ayonsa yetakkirizibwa kukola ki kusiiba omwana omuto atanaweza myaka gya bukulu mu busiraamu takkirizibwa kusiiba afe waffe omwana omulenzi tuconsidering ebbanga lyamala nga tana ku experience with dream aba akyali muto ebbanga lyamala nga tanaba gye experience nga takkirizibwa kusiiba tumukkiriza fine okubanga tumutraininga naye nga tekumukakatako just wano training ayige nti abasiraamu basiiba nga kumutraininga omwana omuwala ebbanga lyamala nga tanaba kwekoona kagere aba akyali muto naye takkirizibwa kukola ki takkirizibwa kusiiba webale nnyo sseka wange ku categories ez'enjawulo z'otunyonyoddeko mpozi ngenda kusaba ne Sheikh andi ku mukono gwa Yamin naye abeere nga atunyonyolako ku bantu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batunyola mu hadithi ze abatateekeddwa kubeera nga benyigira mu kisiibo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Era nange sigenda kwawukanako na muganda wange oli wabula ati waliwo embeera bakadde baffe abamu gye bateekawo nti maama we mba nsiibye nga ne tata nsiibye omwana wange alina okukola ki alina okusiiba omwana muto omwana yamukakako like namukaka okusiiba nekireetera ate omwana okukola ki okulwala yes omwana alina emyaka 4 5 tata n'agamba maama nsiibye tata asiibye nawe n'okukola ki olina okusiiba sinesigenda kwawukanako naye. Okay, ensonga yo nkitegedde nti eriyo family ezimu nga they are staunch Muslims abantu abamu nga imaani yabakulembera kale sagadde kubeera nga nzivoola naye there are some people you find nga imaani nene naye nga ate Allah yabeera nga teyamumanyisa nnyo kigenze wala abantu ngaabo ojja kusanga nga ensobi tuzikola mu family zaffe n'osanga gwe busiraamu obwagala n'obulamu bwo bwonna naye ne weerabira okubeera nga oyisa mu hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okumanya limits zo okumanya wootekeddwa okubeera nga okola ki ng'okoma. So baddu ba Allah abatulabeeyo mwenna mwe bali kubeera nga mukyekuumidde ku MRA TV mpozi akatalekeka eriyo abantu abamu ababeera nga bagamba nze nina girlfriend wange after all tetugendanga ku muziki tukubeera nga batuwoowa tetuyitanga imaamu kutuwoowa naye ate ajja nanfumbira ifutari nanfumbira ne sahur. So abasiraamu abali mabega eyo abatulaba
baagala kumanya ekintu ekyo kiri practical mu busiraamu okubeera nga omukyala teyawoowebwa naye nga yakuteekateekera mu buli mbeera. Seeka okyogerako ki? Okubanga olina mukyala wange naye tebaatuwoowa oyo taba mukyalawo erinnya ettuufu oyo abamalayawo. Abamalayawo taba muwoowe. Omukyala ebbanga lyamala nga taata we tamukwasiza taba mukyalawo. N'olwekyo baddu ba Allah eno ensobi tugigwamu abantu bangi bagiguddemu. Oli n'omusanga alina omukyala abamu babasindise waka abamu bapapye seeka batuwoowe Ramadhaani etuuse naye ng'omukyala gwaleeta obbawoowa naye ali lubuto. Obusiraamu tebukkiriza woowa mukyala ali lubuto. N'olwekyo baddu ba Allah tubeere nga tugumiikiriza emmere bw'aba agifumbye emmere giri nga mukwano gwo nekimanyi oli mu bwenzi oli muzina. Thank you very much. Ensonga eyo ngitegedde. Sheikh Hussein gyonyonyodde. So kitegeeza abantu bangi tubadde trapped obutamanya kubanga munaye tuli baanadamu era tuli basobya. Ne tusabye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa mu mbeera ng'eyo. Pozi olw'obufunda bw'obudde njagala okubeera nga mbawaayo chance okubeera nga mutuwaayo obugambo obusembayo n'okweyanjula n'okutumirako ababalaba kubanga mulina baganda bamwe bangi tulina abantu baffe bangi bali ku TV yaffe bakola ki batulaba. Ngenda kutandikira ne Seeka wange Seeka owa President owa Muwesa. Seeka ku nsonga eri waliwo mukwano gwange yankubira essimu nangamba Faruku nze ennaku 10 erisoose ngenda kusibako 5 ninayo ne mukwano like girlfriend wange bamuyita Aneti agenda kunsibirako 5. Muganda wange yena ali eyo ng'oli musiraamu ng'omanye ekisiibo ogenda kusibako nnaku 15 ne girlfriend akusibirako 15 girlfriend osi musiraamu mugambe enjala emulumira bwereere. Enjala emulumira bwereere. So Seeka nkusaba obeere nga ofundikira alemmere ye nga nkomekereza nga nabagambye erinnya Seriiso Faruku Muwesa President ntumira abo bonna batulaba Hajati Mama Jamiro banje gomenga Mama Jamiro we Kasenkazinga Ajabudo Nuru Seriiso Hamza Miro jagenda Fatuma Rukia muna Kasimu Jali muna. Seeka wange ali ku mukono gwa guno gwa kono beera nga nawe otumira ku bantu era obeere nga babulira akagamba akasemba. Alhamdulillah. Mukutumira ntumira muganda wange Uncle Jefferson awangalira mu London. Ntumira Sheikh Surajeddin Mukiibi ne mukyala we Hajat Asiyat na Nyonjo na bonna abasubscribinga abalikinga omukutu gwaffe guno ogwa MRU n'abasiramu bonna abali mu Uganda. Kale mwebale nnyo mwebale ddala nange nsigadde nga nze Fahad Muchunguzi omuweerezaawo ku programu yaffe eno eŋŋanzi eya Ramadan Karim njagala okubeera nga mbasiibula ne ekiramuso omubaka kyatukuutira okubeera nga tuyungana tukikozesa okuyunga oluganda ekya salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi